Yesu gwe mulaba eyo feke si Yesu soke mbanyoleko nze yali alabyeko Katonda kubanga abantu bayinza kuba bali eyo nga basaba balinze kulaba Yesu omuzungu omusajja yajja oyo Katonda omulamu tukuvu ali waggulu yali muwanvu oba yali mu fuuti 12 kati ali waggulu nnyo yajja nanga wali president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewono mbono bwe bubonero bw'eddogo kwotegerera nti ekintawanya ddogo ireko mu jaketi yange no kasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu mulitandise. Tukweyanziza nnyo omulungi akyekuumidde ku UG Now TV webale nnyo webalire ddala okutambula naffe tukomyewo ne Musumba Robert ow'ekira eno nga sinnamukuwa kubuuzeeko kansooke nkujjukize okusubscribinga okusharinga n'okukomentinga obubaka tubeerawo nga tubusoma nze Stone M Silver Fox nga nsaba nsooke nkujjukize ng'ennaku z'omwezi 6 tugenda kubeera awo ku kisaawe ekya Mbale SS nabagamba wemba siri ku zino interview ntera okukola ne ku films kati ku kisaawe awo ekya Mbale SS ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogw'omwenda nja kubeererawo ddala ne ttiimu yonna ya UG Now TV tujja kuba tu broadcasting live so wekumire ku channel n'abasobodde okujja oba olina omuntu gw'omanyi ab'ebudaadiru ab'ebuguusege ab'enabbowa mwenna ab'ebuduuda mwenna tubaga n'abantu ab'omu kibuga Mbale mwebali nnyo mwebali ddala okutwaniriza kasooka nkuwe Musumba Robert ono asooka kubuuzeeko ate nkwanjulire leero gye tugenda okufumita mwebale nnyo okutugoberera mwebale nnyo comment twaziraba za video eri eyasooka abawandiisi mwebalire ddala Musumba soka obabuuzeeko agulumizibwe oyo ali waggulu ennyo ow'ekitiibwa era nze yenkola yange kubanga bwe yaŋŋamba bwe nti bwe muyita nti ali waggulu ennyo mbalamusiza mu linnya lyoyo ali waggulu ennyo kabaka w'abakabaka mbalamusiza mugyebaleko gye mukola amannya gange nga bulijjo tusingwire Mirembe Robert nabbi wa Katonda ali waggulu ennyo kubanga omulimu gwange Mukama Katonda gwe yampa gwa kubaawa abubaka enamba yange y'essimu 07 56 55 0966 eya MTN eri 0782550966 era tubaniriza nate ku Uganda UG Now TV Mukama Katonda abawo omukisa nga muwuliriza obubaka naddala mmwe abayina ab'obw'omwoyo obw'ekitangaala muwulirize nnyo nammwe ab'obw'omwoyo obw'ekizikiza nammwe mujja kufuna okuyiga kubanga tuli mu mulembe gwa kumanya anaabatayagala kumanya guno omulembe gwe tuliko ajja kusigala emabega teyejjusa kubanga tuli mu kumanya si kuwulira bulizi bigambo tuli mu kumanya kiki ekyakwekebwa omalega komenti twagala kumanya kiki ekyakwekebwa oba kiki ekyokimanyi tetuli wano kuwakana buwakanyi ne tuli wano kumanya bye bataasobola kutumanyisa kakati nno mu mulabi waffe omulungi wa UG Now TV mu vidiyo eno weesibe 2 wano wetulaga tetugenda kufa oli yagamba mbu wano wetulaga ffenna tugenda kufa wano wetulaga tetugenda kufa naye wano wetulaga wo wakambwemu so weesibe 2 ku bubaka bwe tuleese olunaku olwaleero ndina Musumba Robert ono Musumba asinzira wano kira byebyo bimukwatako kati wano wetulaga lwaki nkugambye weesibe 2 tugenda kwolekera ensi ey'omu mazzi ensi ey'okulukalu n'ensi ey'omwoyo bwekiri sebo soko simbulirawo wenyini tutandikiddewa yeebazibwe Mukama ali waggulu ennyo ow'ekitiibwa era mujja kumbuuza lwaki nkiddamu nze dda nateranga okuyita Yesu naye bwe yali antuma wa Museveni bwe yangamba nti mugambe nti ali waggulu ennyo bw'agamba awo nenkitegeera nti ali waggulu ennyo kubanga mu buwangwa bwaffe abasipaniisi bamuyita Isosenyo abazungu bamuyita Jesus abanyarwanda bamuyita Imana abaganda bamuyita Katonda ninako waliwo enjawulo ya Katonda ne Yesu tewali njawulo Katonda ne Yesu omuntu oyo ali omu tewali njawulo kubanga obwakabaka bw'ekitangaala
busobola okujja mu bw'omuntu, asobola Katonda yennyini asobola okujja mu bw'omuntu nga tazze nga Katonda, najja ng'omuntu kubanga tayagala kutiisa. Yajjanga Yesu. Ajja ng'omuntu nga tayagadde kutiisa, kubanga ne mu bwakabaka obw'ekizikiza bwe kiba kiri mu foomu ya kyennyanja kisobola okufuna saddaaka najja ng'omuntu. Ati kati nfuna abantu nga mmwe nange nfuna chance okubuuza ebibuuzo ebimu ku bimbuuzibwa nti g'obeera n'abasumba obeera ne baprofeti kati naffe twagala kumanya kati wabanga omuntu oyo y'omu kijja kitya waliwo kapaati we twalabira Yesu awo nga emigo we gyakyakira ennyo ng'atandise okwejjusa n'asaba kitaawe kati wabeera ng'omuntu oyo y'omu lwaki ati yatuuka ekiseera n'asaba kitaawe waliyo omulala oba waliwo ebiseera emu abamu obawulira ng'asaba Yesu omulala n'omuwulira ng'asaba Katonda omulala n'owulira ng'asaba ayita Maama Mariya kati ekituufu kyekiriwa? Webalinyo ekituufu kyekino waliwo ebyakyama nga byawandiikibwa kati obutonzi kanjogere ku butonzi obutonzi bwe bwali butonde bwa butonzi wali owuliddeyo ekigamba ba gods bakatonda ate bwe babeera bakatonda babeera baani kitegeeza nti waliwo bakatonda kubanga wano mu Buganda kimanyiddwa ntyo nti waliwo bakatonda kiba kitegeeza nti waliwo bakatonda bamukasa bano balu leero nabagambye twagala kumanya amazima tuleme kusaba busabi kusiiba bisiibo nga tetumanyi na lwaki nga tetumanyi kibiki byetusaba nga tumala gasiiba musumba atugambe waliwo abantu bangi basoma Bayibuli n'asoma kitabo ekyo myaka n'emyaka ali bw'asoma vaasi wagiddamu naye nga tamanyi nga tafuna kikyayagala kakati okumanya bwe kujja kubanga yo Bayibuli egamba nti bw'olimanya amazima gali kufuulwa eddembe twagala kumanya waliwo bakatonda kati bw'obeerawo bakatonda niwabeerawo n'omutonzi kati bakatonda waliwo bakatonda kubanga ne Bayibuli ekigamba nti bagodizi bakatonda bamukasa bawanu bewulira mu Buganda bagamba katonda bulamu bakyogerako kubanga wano mu Buganda boogera bakatonda bammeka bali basatu ne bagamba nti owa waggulu naye tebagamba wa muggulu owa waggulu owa wansi n'ow'omu nyanja naye bano tebatera kwogerako ku lukalu boogera ku w'omu nyanja n'owa waggulu boogera ku w'ennyanja n'owa waggulu n'owa wansi be bakatonda boogerako kati kiri bwe kityo ebifaananyi bye mulaba ebitambula Yesu yali baali bamulaga Yesu abooluganda njagala kubanyonyola ensi yonna ng'empuliriza tewaliyo kifaananyi kya Yesu mu nsi yonna tewabeerangayo kifaananyi kya Yesu mu nsi yonna tebabawuddisa ono Yesu gwe tulaba ku firimu Yesu gwe mulaba eyo feeke si Yesu oli muzanyi wa firimu muzanyi wa firimu bamuyita Robert Powell he is a British comedian yes actor akati Yesu wafa oyo actor akati omusajja gwe bakomera ku musalaba si ye Yesu kino ekyama tujja kibaleetera nti abantu abakatuliki bafaaza bonna nabo bayinza kuba tebamanyi mazima bambi ate Maama Mariya ne Maama Mariya naye si ye Yesu si oyo Maama Mariya si ye Maama Mariya bwe muba mwagala okumanya guno omulembe nabagamba gwakumanya tiwakyali kukumira bantu mabega wa kateni kati abantu mwenna abaagala okumanya muveeyo emabega wa kateni mumanye amazima musobola okumanya amazima kubanga kakati obwakabaka obw'ekitangaala bwaggulawo ayagala okumanya amanye tewali yali alabe ku Maama Mariya tewali yali alabye Maama Mariya ngu kifaananyi mpozi eyali amulabye nga ye kenyini amulabikidde oyo gwe nsobola okukkiriza nti gyali eyali amulabikidde so sikugamba nti ali mu bifaananyi bino bye balaga ayinza okuba si muzungu si muzungu kyenjagala bagamba Mariya si muzungu ge mazima bwe munaawakana muwakane bwe munaakuba emeeza mukuba emeeza kubanga ekyokulabirako kambalage wano mu Middle East ebyafaayo byonna mu ebiri byetoololerawo era ebyafaayo byonna byetoololera ku nsi y'abadugavu kati abazungu bano baafeekinga okwagala bo nga bo okweddiza ebyafaayo byonna bibe ku bo ebyafaayo byonna bibeere mu bo naye nze kyengenda kubanyonyero kansooke mbanyonyereko nze yali alabyeko Katonda kubanga abantu bayinza kuba bali eyo nga basaba balinze kulaba Yesu omuzungu
ate waliwo waneeno kansoke sigenda kudda mu mabega nnyo nga 3 omwezi ogw'omukaaga bano abaali e Namugongo oba ni abalabikira Mariyo bajesu nakiwulira ko yabalabikira woyo bamuyita Nabuzaana abalabikira naye Nabuzaana Nabuzaana kansoke ekituufu baamulaba baamulaba naye yali Nabuzaana kansoke mbazeeyo ku gy'ekinaana siriimu yali akatandikira awo waliwo omukazi Masaka bamuyita Nanyonga oyo yali mukatuliki mukukutu yali mukatuliki w'amaanyi waddala nga asinza Bikira Maria ow'e Fatuma Bikira Maria ow'e Fatuma naye waliwo omusajja baali bamuyita Katamba yali musamize kati Katamba we yakka wansi mu Bwakabaka obw'ennyanja Sitaani n'amugamba nti Katamba mweyo ku lukalu mugamba nti nze mumpita Sitaani nti era nze emmere yange ndya ttaka n'amugamba nti abantu abo nga bwe bagamba ndya ettaka njagala naawe ogenda obaliisa ettaka balyoke bakimatire kati Katamba najja wa Nanyonga oyo omusajja Katamba baamuwa omusambu abo guyita Nabuzaana kubanga gusobola okwambala ekifaananyi kya Bikira Maria yennyini nga bwe bakiwulire gwajja ne bakikuba waneeno ne gujja gwasanga Bikira Maria ali mu kusaba sapule gwayimirira mu bbanga obwo Katamba atunyumiza nti yali ebbali araba kati Nanyonga bwe yagulaba n'afukamira wansi n'asinza Bikira Maria ow'e Fatuma alabise kati gwe baali baguwadde obudagala gujje gubuyiwa ku ttaka nti buli muntu yenna n'alyako awone siriimu akati bwe gwamala okubuyiwa ku ttaka kati bagamba nti gamba abantu bona buli mulwadde wa siriimu ajja alye ku ttaka wano ajja kuwona siriimu kwekuliisa abantu ettaka okwo kwe twawulira kakati buli muntu yenna kyewawulire kyali Masaka kye muntu yenna kujja alye ettaka mbwawone siriimu olwo Lusifa yali yeesasuza nti kubanga lwaki bagamba nti emmere yali ettaka ye yaddamu n'alabikira bano ababadde e Namugongo yajja n'alabikira abali Namugongo oyo Nabuzaana bamulaba ne batandika kakati amazima tasobola kubeera nga Yesu najja gwe oli muddugavu nti ajja akulabikire nti kubanga muzungu ekyo tekiriiyo kubanga Katonda asobola okujja n'alabika buli kintu kala yonna gy'ayagala asobola okujja n'alabika asobola okujja gy'oli nga muntu najja nga muntu naye aba muwanvu muko taba nga wa bulijjo abakusinga ku height asinga ku height nga bano be mbadde njogera ku bano giant abaaliwo akati nze omulundi ogusooka nalaba Katonda jajja gyendi nawasa omukyala nali nkyali muto nali ndi mu myaka nga 10 nali myaka nga 2 naye nempasa omuwala wali omyaka nga 16 twali mu lutalo nga nze ndwanagana n'Obwakabaka bw'ekizikiza nali sinamanya nti Katonda annonze nga kati omuwala we bwe namuwasa kumba omuwala we bwe namuwasa yali maama we mukumuzaala yali tazaala omuwala nga tazaala maama we omuwala oyo yali tazaala maama w'omuwala yalina kubeera mugumba yali mukubeera mugumba nga talina kuzaala kati n'agenda mu Bwakabaka buno obw'ennyanja oba obw'abasamize omwana bwe munampa oluzaalo omwana gwe ndisooka okuzaala alibeera wammwe bajjajja naye munyambe nange nfune olubuto kati ne bamuwa olubuto n'azaala omwana oyo gwe nawasa kati nze mukumuwasa nali sinategeera nti nze nalondebwa mu Bwakabaka obw'ekitangaala kati embwa zajjanga mu nnyonyi mu bbanga nga ziŋŋamba Robert nti wangi nti omukazi gw'oli naye gwebasa naye mbuli si waffe si wuwo embwa zajja embwa nga zijja ziri mu nnyonyi waggulu nga ziŋŋamba nti Robert omukazi gw'oli naye si wuwo waffe kati nze mu kaseera ako nali ndondeddwa naye nga sinategeera bya Bwakabaka bwa Katonda kati nze nga ŋŋamba nti kubanga nze nava dda buto nga saagala bya kisamize era nze okuva emyaka gye nina mu bwekisamize nagendayo mulundi gwali gumu era mu ebyo okunsumbuwa ogenzeeko bw'omusamize gwali mulundi gumu gwokka kati nensaba Mukama Katonda ningamba Katonda wali waggulu ennyo bw'abanga ono omuwala gwe nawasa wa byakisamize era ne bajja ne baŋŋamba nti baamuwongera omusambu abo guyita Rachel era omusambu gwe guyita Rachel nako kaali kawala katonga katambula kagobererwa enjuki si ye ani namuzinda namuzinda so nalwanagana nnyo Katonda nga mbiikulira eby'omwoyo akati lumu nali nzikusezi wali saawa 9 gw'ekiro nalabira Katonda
wali sawa mwenda gwekiro ndi ku maviivi kakati n'alyoka aneraga oyo kabaka ow'obwekizikiza n'alyoka ava Magombe kakati njagala kulagako n'abaana bakatuliki abasinza Bikira Maria bwe yava Magombe yajja yeebikiridde nga kano kemulaba ekifaananyi kya Bikira Maria keebikiridde ku mutwe aliwa ono kabaka ow'e Magombe yajja yeebikiridde nga bano ku mutwe nze nga ndi ku maviivi nasaali mu kirooto eno vision yali ya buliwo nali ku maviivi nga nze ndukuse olwo ekyali kinsumbuwa omuwala oyo nali maze kumuzaalamu omwana nga mu buliri tuliyo tuli basatu nga wajja ebigambo ne byewandika nagambye obwakatonda balina olulimi lwe bawandiika gwe tosobola kulutegeera wona atali mu bwa Katonda atalisobola kola nsi eyo ey'omwoyo olulimi luno lwajja ndiwewandika ku kisenge nali siri mu tulo nali siruuta ng'olaba nga ndaba physically ebigambo ne byewandika mu kisenge ne buliwo ne wavaamu ebigambo bino bingamba Robert omukyala gwe basse naye mu buliri si wuwo waffe kati nze ne mbuuza mu buliwo ne ngamba obanga Katonda gw'obiwandiisa ebigambo ku kisenge njagala bisigalewo naye ng'oba sitaani njagala byesangulewo ne byesangulawo byonna ne bigwerawo ddala nenziramu n'empakana ne ngamba oba gwe Katonda abitaddewo ebigambo bino njagala biveewo oba gwe sitaani njagala biddewo ne bitaddawo kati bwe kyampitirako ne nva mu buliri ne nfukamira wansi olwo n'ettaala zaali 3 ng'ettaala ey'omwana eyimiridde ku kisenge eyange eri waggulu mu kasolya ey'omukyala naye eri ku kisenge nga mbiraba mu buliwo so sigamba nti ndi mutulo nali mbiraba mu buliwo kati nenvaayo nentandika kusaba wansi kati omukyala oyo n'alyoka avaayo Magombe najja neyeebaka ku mukyala ali ku buliri waggulu kati bwamala kumwebakako nembuuza kati Katonda nandabikira mu bbanga nga muwanvu yali muwanvu okumanya yali muwanvu eddala yali muwanvu nendaba nga Uganda tewakyali luggi luggale nga ku makomera yakuuma ku bitongole by'abasirikale yakuuma ku nsalo yakuuma buli kimu yonna yafuga buli geeti eziyingira yonna yali afuga ng'oyo Katonda bwemulaba naye nze bwe yajja ewange yayijja mu buntu teyajjira mu maanyi ag'obwa Katonda bwe kubanga buli omu bw'aba amulaba ayinza kudescribinga nga bwe yamulaba naye nze yajja mu buntu bwe yali azze ewange gwe mulundi ogwasooka kumulaba nemubuuza bwe namala okumulaba nenteeka omutwe wansi nenvundama nemusinza nemubuuza nti nasoma ekyawandikibwa kigamba nti Katonda osanyuwa ebibi by'omuntu ono omukyala tosobola kumulokola ono mukyala wange tosobola kumulokola n'omusonyiwa yanzira mu kibi nti mwana wa kibi oyo omukyala gwali oyina naŋŋamba nti mwana wa kibi tayinza kukyuka mwana wa kibi kwegamba tagenda kumusonyiwa mwana wa kibi kakati nentegeera nti Mukama Katonda ngambye mwana wa kibi kati omulundi ogwokubiri gwe nalabiramu Katonda nali ndemedde ku Zaara nga oganya Zaara wali ozanya Zaara nali nzanya Zaara nga bino ebyokusiba obupapula bikikano kafuna nali nzanya wa Portable kati abantu bayinza okutunulira Zaara ne batunulira Zaara ono nti Zaara wa bulijjo Zaara wa Portable nedda Zaara yenna oba wa kapapula oba wa Portable bana basiba betting oba wa betting oba byonna kuzanya mupiira byonna ebyo Zaara byonna Zaara wali abiri emabega abiri emabega si bazungu abiri abo ne okubadde bazungu ne njogera ku bantu oba bazungu oba baki waliwo akiri emabega akipikamu kubanga tuzanye mwe muzanyo obwakabaka obw'e Magombe oba obwakabaka obw'amazzi bwe bukiri emabega kati bwe nali nkiremeddeko nzanya nasibako n'akapapula kati bwe nsiba akapapula Mukama najja n'angamba oyo ali waggulu nnyo w'ekitangaala n'angamba Robert lwaki olemedde mu bintu eby'ekisiru nze ne ngenda mu maaso kati bwe ngenda mu maaso nali nzanya Portable nga nze nsobola kusanga ng'ozanya Q nsobola n'ogigula $5,000 ningikugulako $5,000 ate omuntu asobola kumpita ku mulimu bandeetedde omulimu gwe $2,000 nesiva ku Portable ogenda okola omulimu guli nendeka omulimu nigugenda
kubanga mu kaseera n'osigala wano kapapula amaanyi agaba gannyambadde malala. kati nga ki ekiri mu zzaala muno? Nsobola n'okuleka ssente ewaka nesibawo ku ssente ez'okulya emmere. Wegamba nga bino ebyazzaala bikusingira ekintu ekirala kyonna. Nsobola n'okuleka omwana mulwadde nesiwayo za ddwaliro. N'ogenda ku kapapula. Ngenda ku kapapula. Kubanga amaanyi agaba gannyambadde malala. Olwo njogera ku Bakabaka obw'Emagombe bwe bukulira ebintu ebyo. Kakati bwe nabiremeramu lwali lunaku lumu kiro, omusajja yajja oyo Katonda omulamu tukuvu ali waggulu yali muwanvu oba yali mu fuuti 12. Najja ku pulute bwenyini wenzanyira. Bwe yajja n'ayimirira mu maaso gange naye yajja mu buntu oyo Katonda gwe njagala kulaga. Kubanga abantu oyinza nze sirabanga Katonda siraba Katonda nze namulaba. Abangi tetumulabangako. Yajja mu buntu teyajjira mu Katonda bwe buli bwenyini. Bwe yajja n'enfukamira mu maaso ge bwe nafukamira mu maaso ge n'angamba Robert okuva leero toddangayo kuzannya zaala yenna oba ayitibwa pulutebo oba zaala yenna. Kitegedde. Bwe yamala okingamba era amazima nayambala amaanyi saddayo kuzannya zaala yenna. Okuva ku mulundi ogwo. Okuva ku mulundi ogwo Katonda yakujja kuzaala. Katonda yanzijja kuzaala. Kati njagala kubanyonyola nti Obwakabaka Ndindako omutegeera otya nti ono Katonda? Okumutegeera nti ye Katonda. Katonda agaba byagaba. Agaba amagezi okumanya n'okutegeera. Era njagala babuulira banyabo n'abassebo abali eyo. Omuntu bw'obanga toyina kye tuyita discernment. Kubanga discernment ge maanyi oba bwe buyinza obwawula emyoyo ku myoyo. N'omanya nti guno omwoyo guvudde mu Bwakabaka bwa kizikiza oba buvudde mu Bwakabaka bwa kitangaala. Kubanga kansoke nnyonnyole ku bw'omwoyo waliwo kye tuyita spirit of body spirit, waliwo kye tuyita body spirit, waliwo ne kye tuyita body of Christ. Body spirit and body of Christ. Omubiri gwa Kristo. Omubiri gwa Kristo n'omubiri ogw'emyoyo. Kubanga wali emabega tubadde tusoma Bayibuli ng'etubuulira nti body of Christ, ng'etubuulira nti omubiri gwa Kristo. Omubiri gwa Kristo. Anti kati kubanga ojja kusanga omulokole nti mubiri gwa Kristo. Buli mulokole yenna bali mubiri gwa Kristo. Yes, nga mubiri gwa Kristo. Kati olwo nkyanyonyola Obwakabaka obwaki obw'ekizikiza. Kati nze nange nali sikimanyi nti waliyo body spirit. Naye juzi wikisinga emu nali ku buliri bwange maze okuzuukuka ngalamidde ku buliri bwange. Oyo Mukama Katonda omutukuvu ali waggulu ennyo ow'ekitangaala najja n'aŋŋamba nti omuntu yenna bw'atabeera ne body of spirit tasobola kubala bibala bya Bwakabaka bwa Katonda ebyetaagisibwa ebyessalira Katonda bye yateekawo. Nga kitegeeza ki nga talina tambula nga ono atatambula na Kristo? Anti ngenda kinyonyola nti body spirit wali nkyogeddeko nti omuntu yenna ali chosen one oba omulonde tali human 100%. Wakitugamba luli. Si muntu 100 ku 100. Gwe omulaba n'ebyakola byonna si muntu 100 ku 100. Ono omulonde. Omulonde. Kansoke nzire kubanga nze okitegeera nakitegeera ntya. Bampitira omulwadde yali alwadde kumala emyezi 5. Yali aliyerikamu mu kifumbira. Nali njagala kumanya nti ddala Katonda yannonda. Omulwadde oyo baali bamusitula busituzi ogenda omumunaaza. Bwe natuuka nga teyeeyinza. Bwe natuuka nange simanye maanyi gye gaava. Ne mbagamba nti omulwadde ono mumulaba nti mumusitule mugende mumunaaze. Naye bwe munaamuuzza wano ajja kutambula olwaleero. Ne bamusitula ne bagenda ne bamunaaza. Oli wazze kusaba? Nga nazze kusaba. Kati bwe baamala okumuleeta ne mugamba mu linnya lya Yesu situka otambule. Nayogera ekigambo kimu kyokka. N'asituka amangu ago n'atambula yeetooloola ennyumba yonna nga musanyufu ng'ajaganya. Nange ne mpulira amaanyi ne gabeerawo. Awo ne neekakasa nti bw'omwoyo nakola ki? Nalonderwa. Kubanga nze amaanyi ago ngayina ag'okuwonya endwadde n'ag'okulaba ate nga ndina nnabbi obubaka nga busobola Mukama Katonda asobola kumpa obubaka n'abumpa ngububwo mbuleete. Katudde wali tubadde tudde wali nti body spirit. Body spirit kitegeeza nti bw'olaba omusambwa
gusobola okugenda ne gukwana oba omusajja n'agukwana naye nga mwoyo, ne bakyama ne mu karesiturant ne bafuna ebyokulya ne balya. Bwe bamala okulya ne bakyama ne mu kaloogi ne bakola n'ebyekintu ekikulu naye nga mwoyo. Kati omwoyo guno gukozesa omubiri ogutali gwa bulijjo. Omwoyo guno gukozesa omubiri guno ogutali gwa bulijjo kubanga gusobola okutwala mu nsiko ne mwebaka nga muli mu nnyumba, ogenda okukyenkya nga oli ku muti mu kibira. Omusamba gusobola okujja guyingira gutya abantu oli asobola atuuke n'ogukwana? Anti kakati okumala okukwana gusooka kuwamba emmeeme eyo. Gwe nga gwe kakati bwe gumala kuwamba emmeeme eyo gwe guba gufuga mu bulamu bwo gukukontrolinga. Kubanga omusambwa teguyinza kuwamba nga nze Robert, tegusobola kuwamba mmeeme yange kubanga emmeeme yange eriko obukuumi. Gwe nga Prophet Robert emmeeme yange eriko obukuumi, tegusobola kumpamba kubanga ekintu kye tuyita body spirit ekyo kiweebwa bano ba myoyo. Nti Katonda bw'amala kulonda oba oli mwana muto otandika okwogera ebigambo n'abazadde bo nga beewuunya. Bw'abeera mwana muto ng'alondeddwa asobola okusanga ne maama wo mulwadde n'agamba maama ojja kuwona leero, maama n'awona nga tanywedde eddagala lyonna. Naye nga n'omwana naye tamanyi bwa mwoyo ki obumulimu. Kitegeeza nti alimu omubiri guli ogw'omwoyo nga lwakwata nezuula n'abakwezuula. Kati body spirit gwe mubiri bamalayika gwe balina body spirit kubanga malayika asobola okujja wano n'ayita mu kisenge n'ayingira. Oyo aba body spirit amusobozesa okukola ekyo. Asobola okubeera visible oba asobola okulabika n'atalabika. Asobola okulabika n'addamu n'abula. Ekyo mukiyita body spirit. Asobola okulabika n'addamu n'abula. Kati ogw'omubiri teguweebwa muntu wa bulijjo era gwambalwa myoyo oba gyambwa kabaka bwa kitangaala gibeera myoyo. Lwaki njogera ku bino? Njogera bino abantu abali eyo abagamba nti banoonya Katonda bayige engeri gye balina onoonya mu Katonda, engeri gye balina kunoonya mu Katonda kubanga ebintu bino bihappeninga mu bulamu bwabwe bibeerawo ne basigala nga tebabitegedde. Obubaka bujja ne tutabutegeera. N'alaba ekintu, n'alaba omuntu n'ajja n'ayimirira mu maaso ge tasobola kutegeera aiza musambwa oba abadde Katonda. Kati nkyawula ntya? Anti kakati nagambye okukyawula obeera n'ekintu ekiyitibwa mu luzungu discernment. Discernment ge maanyi agaawula mu kirungi n'ekibi oba agaawula emyoyo. Omwoyo bwe guba guzze mu maaso go oba musambwa nagwo guzze mu muntu muwanvu, osobola okumanya otya nti ono Katonda oba gubadde musambwa. Kakati amaanyi ago gabeera mu ggwe atali muntu wa bulijjo 100 ku 100. Wano abantu bakulaba ng'otambula oli muntu oyambadde n'obw'omuntu kubanga olina okubambala obw'omuntu buno ahaafu obw'omuntu kubanga oweerereza mu bantu. Anti oli ajja kwebuuza nti kati kale sina kubeera muntu 100 ku 100 kati nkola ntya okwezuula nti siri muntu 100 ku 100 oba waliwo akakodero ke nsobola okukozesa nenva ku okubeera omuntu owa bulijjo 100 ku 100 nembeerako nga tugeze nga mmwe? Nedda tiwali kakodyo koyina koyinza okukozesa okujjako ng'olondeddwa mu bwakabaka obw'ekitangaala bwe buba bukulonzi. Olina kulondebwa bulondebwa? Olina kulondebwa mu bwakabaka obw'ekitangaala. Bwe nazaalibwa nga ndi muntu 100 ku 100 byaggwa. Bw'oba wazaalibwa ng'oli muntu 100 ku 100 buli obuyinza bulonda. Bw'oba wazaalibwa ng'oli muntu 100 ku 100 kubanga bwo bwakabaka obw'omwoyo bukumanyi bwe batonajja mu lubuto lwa maama wo buba bukutegedde nti ono waffe. Kubanga buno obwakabaka obw'ekitangaala bussaamu nnyo ekitiibwa omuntu owaabwo gwe bwalonda. Ne bw'oba wazaalibwa osobola kuba omulala asobola kuba musamize ng'akyali mu busamize naye obwakabaka obw'omwoyo bwamulonda bwamuwa ebbanga lyaliviirayo mu byekisamize. Ayinza okusigala ng'akola ebyekisamize naye mwattu ne bibakolera bali abagendayo ne bikola. Naye nga kubanga ye ekyamuweebwa ekimulimu eky'obw'omwoyo Katonda tasobola kikuggyako. Katonda tasobola kikuggyako naye n'ebbanga lyagenda okutuuka akuggyeyo. Kati buno obw'omwoyo obwakabaka obw'ekitangaala bukulonda nti oli waabwo kubanga si buli muntu nti ali ku nsi kuno nti ajja kugenda mu ggulu. Waliwo abantu abamu abaafa bali wenyini we baafiira.
waliwo tebavaawo gye bayita emizimu. Aha, waliwo abaafiira mu luguudo ng'akyali waawo mu luguudo mwe musitulawo ne mutwala bodi naye yasigala waawo mu luguudo. Kati bakola batya omujjawo? Anti kakati waliwo bya mirundi ebiri waliwo mu bwakabaka obw'ekitangaala waliwo bye tuyita okuwuumula. Kati mu bwakabaka kawanga biwanvu tujja kusomesa abantu waliwo kye tuyita okuwuumula. Kati okuwuumula omuntu agenda kuwuumula yoona omuntu eyakola ebirungi nga tatta nga tavuma nga si mwenzi nga si mulogo oyo awuumula. Obadde okimanyi mu bwakabaka obw'ekizikiza omuntu bw'aba mulogo ku nsi bw'amala kufa n'ava mu buno obw'omuntu agenda n'atandikira we yakoma ng'afuuse omwoyo. Atandikira we yakoma ng'aloga baani olwo? Kubanga bano abasamize bwe bagenda mu nsi ey'omwoyo bamugjayo ne bagenda kunoonyeza mu myoyo gye giri ne bagamba kale tugenze kunoonya Robert yali akola ki mu nsi mbu yali mulogo. Tukyamwagala. Yali akola ki ku nsi mbu yali atwala munyo abantu mu makooti ng'abajjako ettaka lyabwe ng'abajjako ebibanja. Kati omugaga bw'aba agenze ng'ayina ayagala kubba ettaka ku muntu bagenda omusamizi agenda mu nsi y'omwoyo n'anoonyaayo nze yali akola omulimu ogwo gwatuma. Nze gwe batuma nze gwe bakozesa gwe banyongeramu ebirungu bamanyi babeera n'amaanyi nga tebagambwako ng'omaze okufa. Bano banoonya emiti ne banzimba mu miti oba basobola kunkolamu ejjembe. Bakukolamu ejjembe kati ne bakusindika. Kati omuntu yenna ali ku nsi kuno ampuliriza ng'oli mubbi ne bw'abeera sobbi oyo nga yali mubbi era yafa kasita aweza emyaka egyesalira bagenda ne bamugjayo n'atandika kukola. Kakati tolowooza mu masabo nti emyoyo gye amayembe bagajjawo ge bakozesa. Ye wamma be bantu be wali wano bakubya abantu enduulu ku byalo. Oli waba ali mubi wano ku nsi atuuka eri ate abasolidi abasamize gwe bakozesa nga gw'oli muzadde olina omwana wo muyaaye yareepinga abakyala. Kakati bwe banagenda okugjayo omwoyo okugenda kukola sadaaka eyo bajja kunoonya ye omutemu omussi ayina omusango gwe bajjayo. Kati omuntu gwe batwala mu bwakabaka bwa Katonda n'awuumula ono yekka atalina kibi gwe tuyita omutuukirivu eyagoberera amateeka ga Katonda. Oyo abajja kuwummula. Oyo bajja kuwummula naye ono tawuumula abeerawo wano ng'azunga ng'akola mirimu. Kubanga nze ekyokulabya kankuwe nina jjajja wange yali musamize. Kati buli wendoota muloota ng'ali awo wennyini mugwe yali awali ennyumba ye nga kyokka baagulawo naye nga ye waali newe wajja omuntu n'agulawo yabeerawo. Gwe yagulawo takwinako buyinza naye takwinako buzibu naye abeerawo. Kakati tuli awo tubadde tugasimu twogera bwakabaka obw'ekizikiza n'obwakabaka obw'ekitangaala. Tunakwata ku b'omu mazzi. Kakati twogera ku body spirit nti body spirit Katonda Yesu gye yakozesa luli anti abantu gwe bayita Yesu bayitawe sigenda ba confusinga gwe bayita Yesu gye yakozesa kubanga bwe bamala okumutta basaanyaawo guno omubiri. Kye kibuuzo kiri kye wambuuziza nti Katonda kubanga bateekawo ebifaananyi nti Yesu nti Bikira Maria kye kibuuzo kyombuuza kyenziramu nti ye Katonda ng'obwa Katonda bwo yajja mu bwakabaka obutali bubwe kye tugenda kunyonyolako. Kati bino ebintu bakakeesa abasomi ba Bayibuli ne bwe babiwulira bino byenjogera bawakana kubanga bo bapretendinga okumanya bamanyi kinene naye abamu omwoyo okumanya bwana abagwako bajja kuyiga kubanga nze Katonda yansindika kuyigiriza ggwanga. Kwegamba oli talina kwefuula nti amanyinya awuliriza ayiga kubanga waliwo abasoma nnyo Bayibuli naga Bayibuli ngisoma yonna kyovula nze bwe tuli wano sijja kusoma nyiriri kubanga abamu abampuliriza Bayibuli bagisoma yonna bagimanyi tolina kyogenda kubiyigiriza mu Bayibuli naye nange njagala mbasomese kati bategeere kubanga lumu nze nali nsoma Bayibuli ndi mu kisenge kyange Mukama wali waggulu yonna jja n'angamba Robert olowooza obulamu buli mu kitabo ekyo ky'osoma n'akandekera nga kibuuzo yambuuza nti olowooza obulamu buli mu kitabo ekyo ky'osoma n'omugambo otyo nasigala nange ekibuuzo yangamba nedda tebuli omu nange nja kukawa ku bantu abali eyo abayina zikyaki enene naye nga batukubiriza nnyo ate okusoma Bayibuli anti nzijjawo nja kwogera nange ngenda babuuza ekibuuzo
mwabarokora abali eyo bapasita abamanyi mulowooza obulamu buli mu bayibuli gye musoma ninako bayibuli yani yagiwandiika bebe yagiwandiika yagiwandiikibwa bantu naye ng'aba aliko omwoyo wa Katonda kubanga obwakatonda ali waggulu nnyo bwe bujja bukutuulamu kakati bwe buleeta discernment ne buleeta amagezi okumanya n'okutegeera kubanga Katonda akozesa bantu takozesa bisolo kubanga abantu bayinza gamba nti nze bayibuli nsoma yaki kubanga abantu bebagiwandi bantu banjawulo tebaali bantu ba bulijjo nabagambye abo si bantu 100 ku 100 gwe omulaba amaaso ge akufaanana alya naawe bwolya nesi muntu 100 ku 100 atuddeyo wali Yesu bw'amala okufa ye yabagamba bamugamba bamubuuza Thomas yamubuuza namugamba nti tulage kitaffe kinaatumala nabagamba tulage kitaffe kubanga yali amubuuza nti tulage Katonda tulage kitaffe kinaatumala ye naaseka namugamba Thomas okuva obeera nange ebbanga ddene tomanyi kitanga ali munze nange ndi muye wamma nkijjukidde tomanyi kitanga ali munze nange ndi muye abantu abalaka be bamu namugamba nti buli bw'olaba nze oba olabye oli eyantuma buli oba olaba oyantuma olabye nze kati ekyo omugezi aba akitegedde omugezi aba akitegedde temuddayo kumbuuza nti tulage Katonda kubanga baali baagala kumubuuza tulage Katonda kyekiri gyetulaga ekyokubiri Yesu bwe wamala Yesu Katonda kyeyagala okulaga bano kubanga ebiseera eby'emabega yali abagamba nti bagenda kunkwata bankube banfumite bantwale ku musala yajanga abagamba nga bigeno mutuukako abimanyi banziike bwe ndimala okufa mu nnaku 3 nzuukire naye bano kubanga baali bambadde obw'omuntu ekimala tebasobola bitegeera ng'ate bamwagala nnyo nga Petero yatuuka n'okumugamba Mukama waffe togenda kufa Yesu n'amugamba gwe sitaani dde mabega wange kubanga mu kaseera ako sitaani yali azza yambadde Petero Yesu yamubuuka yamubuuka naga sitaani dde mabega wange Yesu yamubuuka sitaani yali ayambadde Petero kati Yesu bw'amala kuzuukira njagala nkulage nti yeyambala body spirit kubanga nkimanyi bapasiteri bajja kuwakana n'abalokole abeefuula abamanyi bajja kuwakana kati kambayigirize Yesu Tomasi yawakana bwe bamugamba Yesu azuukidde n'abagamba nti nze bwe ndimala kukwata engalo zange zino neziteeka mu biwundu bye nendyoka nzikiriza nti yali ye baali bali mu nyumba nga ennyumba nzigale nga basaba mu kaseera ako Yesu n'alabika ng'enzigi nzigale yatuuka mu nju ng'ayambadde omubiri gwe gwonna kakati gulimu ebituli yes nga gulimu ebituli n'abalaga okubeeramu ebituli mu ngalo yali ayagala akakase Tomasi tegwandibadde mu bituli yali ayagala alage Tomasi nti yeye nti yenze Tomasi nakyo nekigamba nti kwatamu nakkiriza n'agamba Mukama wange yeggwe na Yesu n'alyoka amugamba nti lwakuba omaze kukwatamu n'okkiriza nti yenze nalina omukisa abakkiriza nga tebalabye awe kaavaako kati guno Mukama gye yali angamba gye bayita body spirit Yesu gye yakozesa okuyita mu kisenge ng'enzigi enzigale n'ayingira mu nnyumba eyo body spirit eweebwa emyoyo eweebwa omwoyo oli najjewuwo n'ayogera n'amala okuwa obubaka ate n'otalaba kkubo lyakutte ng'agenze nga naye goyina olinga awufunye omuntu awo abaddewo naye nga tomulabye naye noga ddala akiŋŋambye kituufu omanyi mu nyumba olimuwe obubaka okyabusigaza obuyina nogaddayo emuntu yange ate alazeewa naye noga waayi gwandibadde musambwa kati ogwo omubiri mu bwakabaka obw'ekitangaala gyeguli kubanga gabeera maanyi gyeguli ebintu tutera obifuna naye tetubitegeera ffe mutera obifuna naye temubitegeera kakati yensonga lwaki mbagambye nze okubayigiriza nti guno omulembe gwetuliko gwakumanya si gwakusiiba busiibi bisiibo nenyama nekugwa ku magumba ate n'omalako ekisiibo kyona nga tolina kyotegedde nga ndi muziddwayi zange noyigiriza buyigiriza bayibuli nobba abantu sente zaabwe zonna n'ozitwala gwe n'ogaggawala bobbi n'ozimba ebizimbe mu Amerika n'ogula emmotoka ez'ebbeeyi musumba n'agula mmotoka ey'obukadde kubanga lwaki sitoori eno ey'obwakabaka obw'omu nnyanja n'obw'ekitangaala n'obwawano ku lukalu nja kugyogerako netulidde olulala tujyo kubanga mpanvu kati ngitematemaku katono kubanga mpanvu kati ategeera agitegeere ndi mu kuyigiriza
tulina mu kwanjula tuli mu kwanjula bwanjuzi kubanga nnene nti emabega wali wabaddewo okubba abantu ng'okumanya tekubaddewo ng'abantu tebamanyi abamanyi ne bakozesa omukisa ogwo okutubba nedda bo si lwakuba bamanyi abasomye bayibuli n'asomayo enyiririze n'azeekwata ez'okukola ssente yes ze yeesibako tumuwa ssente kati mu bayibuli mulimu enyiriri ez'okukola ssente abasumba abasinga ze beesibako mulimu malaki 10 mulimu malaki 3 onyerwe 10 lwo lunyiriri omusumba yenna omubbi olwo lwabeera nalwo atambula nalwo ku kido kakati enyiriri ezogera ku birabo eby'omwoyo ezo tezigasa kubanga ezo tezikola ssente kati emabega wali ninako Malaki 10 agamba Malaki 10 egamba nti muleete ebimu bye 10 n'ebiweebwayo mu nyumba yange mubeeremu muleete ebimu bye 10 n'ebiweebwayo mu nyumba yange mubeeremu emmere kubanga munziba kuva 10 n'ebyabajjajjammwe munziba ebimu bye 10 n'ebiweebwayo kati awo nja kudda kubanga nagambye nti obwakabaka obwo bugazi tukyasunako kati kansuneko obusunyi tujja kuddamu tubulambulule tukwate ku bwe mu mazzi nti kasaawo byonna tujja bikwa kati saawo kasooke nkuleetera obubaka nkuwa ekyokulabirako kasooke mbawa ekyokulabirako waliwo kyaki emu gye mmanyi mu Uganda wano nga bw'oba towadde kimu ky'ekumi tosobola kufuna ssente ye kyaki ne bwe mba njogeddeko kyaki ey'okubbira ewaka kandi bw'oba towadde kimu ky'ekumi tosobola kufuna ssente ensi yo tetambula anti kubanga bo awo we batambulira lwe lunyiri lwe basalawo okutambuliramu bw'oba towadde kimu ky'ekumi ewaka kandi tosobola kufuna ssente anti kakati kubanga nagambye nti obwakabaka obw'emagombe bumanyi okwefaananyiriza kankudire wali nkugambe nti obwakabaka obw'emagombe bwe buba bwagala kusindika okujja wano ku nsi tebusobola kujja nga tebumaze kunywa musaayi kubanga wali nakikugambye kansooke nkuddeko wali nti nja kuddawo nkimale nti obwakabaka obw'emagombe bwagala okujja no mu nsi bulina okuyita mu musaayi kubanga obwakabaka obw'emagombe oba obw'amazzi bwe bukwasaganya ebya ssente si bwakabaka obw'omuggulu sebo kankuwa ekyokulabirako mu bayibuli lunaku lumu bajja ne babuuza Yesu kale gwe bayita Yesu ne bamugamba nti mukama waffe tuwa omusolo Yesu n'agamba Peetero n'amugamba genda mu nnyanja okwata ekyennyanja okiggyemu ssente ojja oweeyo omusolo ogwo n'ogwange agenda avube atunde ebyennyanja asale ekyennyanja akisale bw'anaamala kisala akiggyemu ssente ajja aweeyo omusolo ogwabwe n'ogugwo oba bano kano banaakategeera nange kenyini sinakategeera njagala bakategeere bano abalina amakyaki amanene abeesigamyo ssente obwakabaka obw'ennyanja bwe bukwasaganya ssente ebya ssente kati kyali kitya si bwakabaka bwakitangaala kati kankuwa ekyokulabirako ssente dola y'Abamerika eriko triangle erimu eriiso si bwekiti si triangle erimu eriiso mbadde sinafuna nnyo omukisa kufuna dola y'Abamerika erimu ka triangle kalimu eriiso ng'ojja oketegereze triangle obadde ogimanyi kyekitegeeza katonda mu busatu triangle etegeeza bwakabaka obw'ennyanja iyo triangle etegeeza bwakabaka obw'ennyanja kati bino ebintu birimu ekibalo feri tugiyita bya Illuminati webiti kati etegeeza obwakabaka obw'ennyanja triangle kati bw'osanga saako eyo ebeera njuba saako oba zero ebeera njuba kati triangle bubeera bwakabaka obw'amazzi kati kankuwa ekyokulabirako eyo ebeera mpuuta triangle ebeera mpuuta kati katugeze genda otemeko empuuta omutwe bw'omala ogitemako empuuta omutwe guyimiriza okukuba ekifaananyi era ojja kulaba liiso eryo omulabi wa Uginawo TV webale nnyo webalire ddala ndine Musumba Robert akugambye kwata omutwe gw'empuuta kwata empuuta
Gizemeko ekitwe. Ekitwe kiyimirize wali. Kuba ekifaananyi olabe. Kiriko eriiso limu. Kyo kya triangle. Era eyo yeri ku dola z'Amerika. Kati obaka ekitwe ky'empuuta. Ekyo kitwe ky'empuuta triangle gibala. Triangle yonna gubeera mutwe bubeera ebeera eraga obwakabaka obw'omumazzi oba obwakabaka obw'ennyanja. Tukitegedde ssebo. Kitegedde. Kati abagezi bokka bagenda kitegeera. Tukitegedde. Nti obwakabaka obw'amazzi bwe bufuga ssente era mwe muva ssente bwe bukola ssente. Si bwakabaka bwa kitangaala. N'akwokubiri abamu abawakanyi mugende mu Bayibuli Yesu bwe yayagala kuwaayo omusolo ssente yazijjawo ezaawo omusolo si teyazikwatako Yesu takwatangako ssente. Kubanga obubonero bwonna obwali ku ssente bwali bwani bwali bwa Kayisaali. Kayisaali si yali pulezidenti. Yali pulezidenti ebiseera ebyo. Nabagambye bino byabagezi bokka era gwe atabitegeera debbali. Nange nabagambye beesibe ebbiri. Bino byabagezi bokka. Bwe baamugamba n'abagamba nti mundeetere koyini eruwa ne bagimukwasa n'agiwanika mu bbanga. N'abagamba obulambe obuli ku ssente zino bwani nti bwa Kayisaali. N'abagamba ebya Kayisaali mubiwe Kayisaali n'ebya Katonda mubiwe Katonda. Kati waliwo ebya Katonda n'ebya Kayisaali. Kati obwakabaka obw'omu nnyanja bwe bukwasaganya ebya ssente. Era Amerika yerabikanga lyeggulu ery'oku nsi. Era ffenna gye twegomba okgenda ssente zaabwe ze tukozesa okukola bizinensi. Amerika lyeggulu ery'oku nsi. Kubanga Amerika ekoze nnyo kyamaanyi nnyo okupawafuminga okuba okuwagira obwakabaka obw'amazzi. Obanga obwakabaka obw'amazzi gaanakkiriza lwakuba ffe bwe tuzifunanga ffe abobwakabaka obwa Katonda ssente tuteekwa okuzisabira. Ssente si za Katonda. Zonna zetukwata obwakabaka obw'amazzi bwe buzivanyizanyisibwako bwe buzikola. Akati gwe njagala ombuulireyo ffe Abaganda bwe tuba tugenda kukola ssente. Abo abakola ssente tubawaaki? Era tubawa ssente. Tubawa ssente. Tubawa ssente mmeka? Nga bagenda kutukolera ssente tubawaaki? Tubawa ssente. Leka naawe. Wakola omulimu kano k'abagezi bokka. Kubanga bwe mba nina ekisiko kyange njagala okirimi. Gw'ojja n'enkumbi yo n'olima ekisiko kyange nze n'enkuwa ssente. Kakati agenda okukola ssente ogenda musasuzaaki. Akola ssente ogenda muwaaki? Kyetwagala awo abantu baveeyo mu komenti abamanyi batubuulire. Uganda bwe begenda kubya ssente tugiwaaki eryo eggwanga oba eggwanga ki lwe tukubisiza ssente? Oba bakubisizira mu Amerika. Abo tubawaaki ffe tubawaaki? Kyejagala otegeere. Kubanga kankwena ekyokola kankubireko ekyokola. Ebyobugaga eby'omuttaka biba byani? Biba byani? Bya gavumenti. Bya ggwanga. Bino biba bya gavumenti. Minerals. Amafuta. Golodi. Biba bya gavumenti. Era gwe ne beba kusanga ng'osima. Ng'ozimba wadde ozimbyewo emyaka. Oba ng'osima babikuggyako bakugoba bakutwala walala kubanga ebyobugagga oli mu byabugagga bya gavumenti. Oba munantegeera? Ate kye nategeera nti wane waffe tulina golodi mungi naye nze simulabangako ng'omuntu. Wali omulabyeko? Naye nga bagamba tubiina. Muyina deeto omulabangako kubanga beera bya tebamwogera namwogera. Akati sitaani oba bwakabaka obw'ennyanja bwe bwalaba nti obugagga tebujja kutuuka ku muntu asembayo bwo bwatuula ne bukola akapapula ze ssente. Kati kyova olaba ensi ez'amaanyi nga Rasa zo zitera nnyo okutereka mpapula zitereka golodi zaabu daimani era balina ensozi. Abo ensi zonna ez'Amerika baatereka. Kati ne babagamba leero obupapula buweddewo bo basigaza eby'omugaso kubanga bagenda babikunganya mu Afirika yonna. Gwe bakuwa obupapula gwe bano bakutwalako eky'omugaso. Era bagezaako babagula ebyobugagga byaffe obuwanana. Oba bitereke bamanye ekiseera kijja. Yes. Bwe bobugagga obw'ensi bwe butasobola kuggwawo. Kati obwakabaka obw'amazzi ne bugamba nti buli muntu yenna okutuukako obugagga tukole tutya ne bukolera omuntu akapapula. Era buli muntu yenna ateekwa kukwata kapapula. Kati tewali muntu yenna asobola wano okuvaayo n'angamba nti nze ndi mulokole nnyo nze obwakabaka obw'amazzi buli bukulina bulungi nnyo. Naye ky'olina okukola kwe kubwegaana n'okola ebikolwa eby'obwakabaka obw'ekitangaala. Wadde osigadde okola akapapula akwata akapapula kano osobola bulungi nnyo kubanga bw'obwakabaka obw'ekizikiza buteekako magic
amaanyi agekizikiza kapapula kano kati gwe sente zokwata kubanga n'ekyokubiri sente gwe bw'ogikwata ebeera ya ntuuyo osooka kutuuyana okufuna sente osooka kutuuyana kituufu naye abalya ku sente abalya ku ntuuyo z'abannaabwe bagenda kukubwa kibooko kubanga wano waliwo abalya ku myoyo gy'abannaabwe nga ye takyakola yatta abantu be bamukole wadde baafa basigala bakyamukolera sente we bali wano ku nsi bagenda kubwa kibooko nga yatta abantu kwalya sente naye omuntu agenda bakabaka yeko obwekitangaala yoyo alya ku ntuuyo ze otegeeza nti olinga omulimu gwe atta abantu yes nga ye okufuna sente atta abantu ati bwakabaka obwennyanja bubuno kansooke nga kunyonyola okategeere nti bw'aba ayagala omuzimu gwegombye gwagala kujjako ku nsi yaffe eno gukolera emirimu kuno ye agenda mu nnyanja oba gumusabye abantu 600 n'amala kutta abantu gunywa omusaayi gubeemu obw'omuntu gujje ku nsi kati bw'amala kukola endagaano abafu baabase basigala bamukolera sente njagala muwulirize bulungi awantu awendaga kubanga omanyi abalokole baagala nnyo okwefuula bamanyi nti kumanya okusoma bayibuli amagezi okumanya n'okutegeera oyinza obutabijja mu bayibuli kubanga ebyawandiikibwa ebyo ebyawandiikibwa abantu abaliko omwoyo wa katonda n'essaawa zino katonda ayogera essaawa zino katonda ayogera kakati abamu tetubifuna kyenjagala kwogerako nti abantu abali ku nsi tulina abantu ba mirundi ebiri olwo twogera obugagga obw'empapula n'obugagga buno bwa minerals nti ku nsi tulina abantu ba mirundi ebiri nti waliwo oli ayingira mu bwakabaka obw'ennyanja n'agenda emagombe n'akolagana nabo ne bamubuuza oyina ki kyotuwa sente oyina ki kyotuwa oyagala sente kyokka ono agenze mwavu muzibu oyagala sente njagala biliyoni ya sente hakati ebintu bino byomulya byabalumina tibituufu oyagala biliyoni ya sente bakubuuza oyagala ki oyina omukazi oyina kiggwe kyogenda otuwa oyina abaana nti kuba sente olina ogituuyanira ebyo si byakutuuyana okutuuyana kwegenda wagundi n'olima nenkola kwe kuteeka wali edduuka lyo n'okola n'otuuyana n'olya ku ntuuyo zezo sente entuufu ate wenzifuna nozisabira kubanga zino sente bw'ozifuna eziri ku ntuuyo zo zibeerako amaanyi ag'obwakabaka obw'ekitangaala kati bw'ogenda emagombe bakubuuza olinawo ki mbu nina taata nina jjajja nina maama nina abaana obayina nti yee kaakati abo kkiriza obbatuwa tubatwale nti yee ebibuuzo ebikubuuzibwa eri ebyebuuzo ebikubuuzibwa kakati ekigendererwa ekyokunywa omusaayi nti omuzimu guno oguli ogusangiddwa on mermaid eri mu foomu ya kyennyanja kungulu muntu newankubadde feesi ya muntu talina busobozi obujja eno ku nsi ey'abalamu kubanga ye bwe baali bamusindika kubanga mbasuubiza kwogera katonda naye kubanga naye katonda aliwa oyo gwogenda okujja emagomba agenda kuwa obugaga naye katonda naye katonda oyo lusifa naye katonda atonda yesu atonda tasobola kutondera sente yatonda sente naye katonda naye katonda yatonda sente asobola okutonda buli kimu kyonna asobola okutonda sente yatonda naye katonda kyekiri kyowulira mu luzungu bebayita bagodizi wano ne bagamba bakatonda bangi nnyo olukunkumuli naye abeera katonda naye katonda oyo wa wansi mu nnyanja talina buyinza obujja ku nsi eno ey'abantu nga tali mu kasaayi ka muntu yensonga lwaki ab'obwakabaka obw'ekizikiza balya batera nnyo balya ate ne banywa omusaayi ate ne balya n'ennyama ey'abantu ate kye batera nnyo okwetanira kye balya bwana buto kubanga obwana buto bwe muli future tindako yes balya abaana kye beetanira okulya balya abaana bato mwe muli future bino bikibba abaana balya future era abasawo abo abali mu ddwaliro ekyowulira nti omwana abuze aba atwaliddwa omwana ng'abula ate babula nezaala omwana n'abula babula abaana oba n'azaala omwana sigenda kutta bannange kambabuulire balina agents wabaabo buli wamu wonna era katudde wali emagombe nti gwe bw'ogenda n'okola endagaano nabwe mbu njagala biliyoni ya sente bakubuuza olina abantu ogenda tuwa abantu 600 kati bano abantu baawaayo ab'okunywamu omusaayi kati abantu bano baawaayo jjukira abaakoze nabo endagaano bamuwa obugagga obw'empapula bo abawa amaanyi agasobola kubaleeta wano ku nsi
kubanga abo Katonda bwe yali abatonda bakatonda abali eyo tebatondebwa okubeera mu nsi eno ey'abalamu. Katonda kyava atonda bw'ennyanja nga bo bali eyo mu nnyanja. Nakuwadde ekyokulabirako naye nkugamba nti ekyennyanja ekyo kyo tikiri mu ssaddaaka yonna kyovula tekisobola kujja ku lukalu nga kiramu. Okiviira mu mazzi kifa kubanga obulamu bwakyo ndowooza abantu ako bakategedde, abagezi bokka be bakategedde. Kati bw'omala omuzimu guli musambwa muntu ogulina omutwe gwa muntu wansi kyennyanja kimala kunywa musaayi ne kifuna amaanyi ne kijja wano ku nsi. Kati bwe kinywa omusaayi ne kifuna ekintu ky'abantu ene wansi. Kifuna omusaayi gw'omuntu kubanga omusaayi gw'omuntu mwe muli obulamu. Nekivaako kati kisobola kujja mu figa y'omuntu ne bijja wano ku nsi ne bigenda ne bikyakala. Bisobola okuyingira mu kiraabu kati bano abantu bakwana abakazi baffe ogamba byebakako. Kati bwe kimala okumwebakako ono naye aba awedde. Bano bamalaaya. Ekigendererwa kyakuzaala abantu baabwe babeereyo ku nsi kuno. Kyekibaleeta ku nsi obakabaka bwabwe babeere ng'eri emagombe gye bali naye nga eno babeereyo n'omuntu alina omubiri asobola obbaweereza. Kubanga bo tebasobola kuweereza nga tebalina mibiri ate tebasobola kuweereza fizikali abantu babatya. Tosobola kusanga ogusota guli wali nga gulina omutwe gw'omuntu bwe gutunda mu bbaala. Fizikali bwe baba bafaanana. Bwe baba bafaanana. Baba bafaanana ekintu ekiri weird ennyo. Yes. Omutwe gwa muntu oba kirina mitwe esatu. Ng'omuntu alina okumutya. Kati gw'omuntu tosobola genda wali ku street oba we beetundira wali nakulabye. Nosanga omuwala asitamye ku street nga omutwe gwa muntu wansi muntu waggulu musota n'omugula. Kati alina kufuna amaanyi alyoke ayambala omubiri guno gwe gambye ayambale body spirit. Agezeko okunfaanana. Ageze kwefaananyiza omuntu. Naye nga simutya. Naye ng'ekituufu si muntu. Si muntu. Kati ekigendererwa kyabwe abantu ababi beeyongere nnyo okwala ku nsi kuno. Kyekigendererwa kyabwe. Kyebava abantu b'emitima emibi babeerangayo. Kyova olaba abaana ku street abaana abato bangi nnyo beeba. Kati bw'ogenda ku street abaana abato ku street saawa zino be baana abali very dangerous n'okusinga abantu abakulu. Akakaana akato koolaba akakali ku street. Bono oba busabiriza? Dimoni yennyini obwo. Ate ne bw'okasanga wali mu bitaana kakugamba mpayo 10 n'okikama kakuvuma. Kakuwandulira n'amalusu. Bwe bunyakula ku bantu amasimu gaabwe ne kadduka ne kayingira mu pipe wansi. Bwe bukuba abantu engumi. Ne bumenyako obutaala bwaffe ku mamotoka ga. Bwebwo. Kati bano obwakatonda obw'omu mazzi kye kibuleeta wano ku nsi obwakabaka bwabwe bweyongera okugaziwa. Abo bwe baba bazadde. Bwe baba bazadde. Kati kwegamba nti oli bwe bamala kumuteeka naga nti nabo babeera si bantu 100%. Biri bya mirundi ebi nabo si bantu 100%. Gw'omulaba muntu naye ekimulimu kiri kyakozesa kirala. Akati kyenvudde ngamba nti tulina abantu ku nsi kuno nti oli bw'amala okuwaaya abantu 600 taddayo okukola. Bo bali banywamu omusaayi. Abantu bamusabe bawera. Naye abantu abo basigala bamukolera ssente. Bw'olaba muntu kubeera na bisawo bya ssente ng'asaasaanya bisawo bya ssente kati nga bano ono gundi ani yali asaasaanya ssente. White. Olowooza lwaki takyazigaba kati. Zamuggwako. Beebo. Bw'olaba azze mu bantu n'akasuka ebisawo bya ssente gw'olowooza aba agenze yalima waagundi n'azituya n'alijja n'atandika kuzikasuka bw'atyo. Sente ng'emenya. Wali muntu agenda n'ali mu lubimbi lwe n'atuuyana mbu n'atandika kukasuka ssente taliyo seezo. Kati ono bw'amala abantu bali okubawaayo emyoyo gyabwe bawadde abantu 600 bakomawo ne bafuuka baddube mwe kye mutamanyi mu nsi ey'omwoyo ne bakola ku bizimbe mwe balaba ebizimbe bazimba kiro. Nimuga abantu abazimba tetubalabanga kuba beera bafu. Abafu gye bali wano batambulira ddala ku nsi y'abalamu. Batambula naffe ne mu mahoteri basaavinga bulungi abafu. Kyensonga lwaki osobola kuyita ku mwalo oba ku musajja ogambe naye omuwala oli bwembadde kumanyi mwamanyira nti enviiri zinvudde ku mutwe. Oli bwembadde muyitako enviiri ne zinva ku mutwe. Gye bayita discernment olimu omwoyo gw'okumanya. Naye lwakuba gwe muli mwennyini tosobola kiteeka kubanga tewakimanyiira. Simanyi gye kijjamu. Kintuukako nze butuuzi. Ekyokubiri osobola kuba wiyita mu kisiko eky'amaanyi mu nsiko nga mulimu empolo. Oba mulimu obulabe oba ekiro. N'owulira mu kyemuyita omusezi. Kyemuyita enviiri ze envudde ku mutwe ebeera discernment ekutegeeza nti waliwo obuzibu.
bw'oba olina Owulira. ekisobola kikwate bw'oba osobola kusaba weetegeke kikole bw'oba osobola kudduka weetegeke kikole naye lema kwogera mbwe enviiri zinvudde ku mutwe enviiri we zinva ku mutwe kubanga kulabula agali amaanyi ag'obwakabaka obwa Katonda gaba gakulabula nti ekitundu ky'oyitamu kizibu. oli oyo agamba mbu enviiri zinvudde ku mutwe oli n'agamba yinga ate nze nkyazirabako ono gwe yali naye teyakitegeera oba ng'olabye omuwala ali very beautiful n'owulira nga enviiri ky'ogamba nti enviiri zikuvudde ku mutwe okwo kuba kulabula discernment nti ekyo kyolaba si muntu kubanga bino ebintu nagambye byabamanyi si byabasabi busabi newankubadde okusaba kubanga okusaba ffe abalokole ebeera mundu yaffe okusaba ebeera mundu ekyokulwanyisa kyafumwe okusaba ebeera mundu kyo kyokulwanyisa nga bw'onoolaba omujaasi bamukwasize mundu kati ffe abalokole okusaba yebeera mundu yaffe kati be bantu abasaddaaka bwe bali abagagga b'amaanyi wano mu kibuga boolaba abalina ebizimbe nga bakozesa myoyo bagenda mu basamize ne babawangira emyoyo ne bamuwangira omwoyo gwa majini amyoyo emajini agabba sente kati yensonga lwaki gwe n'okola toweza kakadde okuweza akakadde nsiitaana buli bw'oba oweza emitwalo 5 akaana ne kalwana ogenda ne bagenda ne bajanjaba nze omuntu wa bulijjo 100%. bulijjo bw'oba oyagala kuweza emitwalo 2 wewajjawo ekizibu ne zigenda tosobola kuweza kakadde piki neefa sente zonna ezigenda wekanga ovudde mu nsi nga tokwatangako kakadde kati niweebuuzagana amajini ge bakola gabba sente zaani kubanga towulirangayo babbanka bakaaba nti nze banzibye sente wali owuliddeyo banka ekaaba nti batubye wali ogiwuliddeyo nga tewali musirikale wa mundu azze n'amenya oba n'atereka sente ze kugenda okulya nti miliyoni 10 zigenze tokiwulirangako kati olowooza amajini gabba sente zaani kati kabagezi kababeeremu kati kitegeeza nti amajini gabba sente zo gwe mufuna mpola kubanga bali ababedde abakolamu babiri nange ebyo ejjini terisobola genda eribba wali jjini linnaalyo kubanga beemanyi baba beeraba beemanyi kubanga Yesu olina ekintu kyeyogereko n'agamba nti gw'olowooza kw'olinawo n'akolowooza kw'olinawo kagenda kukugibwako kaweebwa oli ayina ennyingi kakati ne tugamba nti abantu abatalya ku ntuuyo zaabwe nga balya ku myoyo gy'abannaabwe abattibwa balya ku bibi waliwo abantu nga ye bw'abatana bakubba taweweera bw'abatana bakuttayo muntu taweweera nga gwafuuka muze kwalya ye bizinensi ye n'osanga nga ina edduuka ddene naye nga ina abavubuka bakozesa era bw'okwata abavubuka n'omukuba kumwogeza agamba nina boosi gwenkolera ayina boosi bwe babazize bagenda kubba miliyoni 10 agamba ati ogenda kukola mulimu gwa miliyoni 10 gwengenda kuwako miliyoni 2 muli basatu miliyoni 2 ze mugenda kukolera naye miliyoni 10 bwe munaziba muzirete butereevu mbawako 2 obamba weka 2 mugabane waka 2 mugende kati abo abantu tebasobola gaggawala kubanga babeera baddu bwe bwakabaka obwekizikiza bwe bukola abantu bangi muno balya ku myoyo gy'abannaabwe baafa naye nga basigala balyako sente bakola ku bizimbe be bakola mu makampani era ekyo tokiwakana awakana ojja kitegeera kati bwe bwakabaka obw'emagombe nabagaba bwekabaka obw'emagombe bwe bukwasaganya ku bya sente kubanga kyekyo kyennyanja bwe baba kabaka obw'omu mazzi gwe kwata doole y'omu Amerika tufuga ffenna oba genda olabe eyo triangle ogirabe eyo triangle gy'olaba gubeera mutwe gwa mpuuta gwa kyennyanja ke kabonero ak'obwakabaka obw'omu mazzi bwe bukola ssente kuliko n'eriiso kitegeeza nti obwakabaka obw'omu mazzi bulaba nnyo bwe bufuga ssente zonna bwe buzicontrolling kyobulaba buli akwatako ssente akyuka abantu bwe bafuna ssente bakyuka n'entambula tafugika buli akutte tafugika n'entambula yonna ekyuka so abagezi bokka be bagenda kutunulira vidiyo ya leero kubanga bingi bye mbadde ngenda sisobola kubimalayo saawa zino wabula njagadde kuwaako ekifaananyi kanzireko waliwo mbadde njagala kubagamba nti owakakande nti kimu 10 nga tugenda kumaliriza n'oyo lumu nze nabagamba nti ndi nabbi wa Katonda neegombako kutandika kyaki era nagendako nentandika kyaki Matuge abamanyi kati bwengenda nentandika kyaki vision nejja nga ndaba abantu bangi bajjudde mu kyaki naye Mukama naŋŋamba omunagiro gwe togulinaawo wano
omunagiro gwe guli wali omunagiro ye manto omunagiro ogutera okubeera ne bakabaka batera kukyesiba oba bakyesuddeko wano bakyesibye omuno omunagiro manto omunagiro bino ebijjowo bino ebateeka kunene ziringa sikaafu kati gwe noonyereza manto mukama naŋŋamba ti omunagiro gwo teguli wano ddayo waka kubanga mukama yali ansindika waka ku ntendeka kati nenvaayo nga nzija nekwegomba kutandika kyaki kati nulumu nali ndi ku mulimu mukama naŋŋamba Robert gula ekizindaalo wano ku mulimu obeere ng'obuulirako enjiri mpola mpola akati lumu nali zino bana balokola bawulira ekigambo ku street mulimu nga bwenkola nga bwenkiina kati lwali lumu mukama katonda najja oyo ali waggulu nnyo gwenkugamba lwali misana tukulu lwali lunaku lwakuna era kakande wabeera ne service lwakuna katonda naŋŋamba nti Robert saawa ziniimuka ogende mu service wa kakande omuleete omugjeyo wano ku mulimu tiyampa bubaka nti mutwale mbumuwereyo naŋŋamba muleete bw'omuleeta wano mugambe nti lekeraawo okusinza obwakabaka obw'omu mazzi oba lekeraawo okusinza bakatonda ab'omu mazzi sinza oyo ali waggulu ennyo bw'otyo bw'oba omugamba mwami kakande asinza bwakabaka bwawe anti nange nkuleetera nze nali mbiwulira mu ŋŋambo kati ali waggulu ennyo oyo yajja naŋŋamba genda ogambe kakande omuggyeyo omuwa obubaka bwange omugambe alekeraawo okusinza bwakabaka obw'ennyanja asinze nze ali waggulu ennyo nange nenkompuleininga saagenda nga musiru ne mugamba nti mukama wange ontumye naye njagala okimanyi kakande ayina abasirikale abimundu bebamukuuma kati naayitawa okugenda okumuggyayo muwe obubaka kubanga toŋŋambye ngende mbumuweereri nakyo kizibu ongambye ngende mumugyeyo ntuukeeno ate ekyokubiri nze ndi mwavu ye musajja mugagga ayina biliyoni za sente era mu Uganda ye namba 1 yere mba sente ye namba 1 yasinga obugaga mu ggwanga wano basumba ba Uganda ye namba abasumba nkanenga kati mugyeyo ntya muleete wano muwe obubaka bwo nkole ntya tigenda kisobola mukama wange kubanga Bayibuli egamba nti mujje teese fembi nange nali nina okuteesa ne Katonda ankenderezeeko yali ansindika akuwe ku magezi nyampe ku magezi kati amangu ago n'akwata omusirikale wa UPDF n'amumpa naye nze namulaba yali ayambadde ebyambalo ng'ebyaba UPDF neti yaliwo byamaje tubite byamaje naŋŋamba tuma oyo ne ntuma omusirikale n'agenda wakakande ku bbiri amangu nga ngenda kulaba ng'amuleese bw'amuleeta kakande n'antegera okutu n'agamba Robert obadde ongambaki ne mugamba nti bw'atyo bw'ayogera ali waggulu ennyo aŋŋambye toddayo kusinza bwakabaka obw'ennyanja sinza ye yekka kakande teyanziramu n'avuga akagaali ke n'aba ng'agenda n'akomawo ogwokubiri n'aŋŋamba obadde ongambaki nkomye ngenda ne mugamba bw'atyo bw'ayogera ali waggulu ennyo toddayo kusinza bwakabaka bwa mu nnyanja sinza ye yekka gwali mwaka oguwedde gwali mwezi gwa 11 n'aŋŋamba nti nja kujja January tujja kukimaliriza ndowooza lwe yali agenda kulokera abireke ku bisinza ebyo byasinza n'agenda naye bwe kweyitako bwe gwatuuka mu gwe 12 malayika wa mukama najja okuva mu ggulu najja n'aŋŋamba Robert kakande yagaana takyasobola kunzikiriza yagaana kubanga kati abo abasajja be mbadde nkyagwogerako nti abagoberera kimu ky'ekkumi kambabuulire abali abalokole bajja kuyomba bagambe tewali muntu ajja kulabika mu maaso ga Katonda nti olw'ekimu ky'ekkumi tewali muntu agenda kuyitawo wali awawakanirwa nti kubanga yawanga kimu ky'ekkumi ezo bimu bye ate bino okusiga ensigo anti byebintu byezijako okusiga ensigo okuwa bimu bye10 bino bintu wabula bintu ebyo biweebwayo okutambuza mirimu gya ku nsi oba kuzimba kizimbe kya pasita kubanga ekizimbe ekyo bwe kizimbibwa si gwogenda kiryamu kati nange kankubuuze bw'ogenda n'ozimba edduuka n'omala edduuka n'oteekamu amasa oteekamu ki okuteekamu ebintu ebitundibwa bw'omala okuzimba edduuka lyo bulungi n'olissaamu amasa oteekamu ki mu masa ebyengendo otunda kati gwe mulokole olinga bintu ebiteekebwa mu masa ate ekirungi gwozimba ate gwe ne munda gwatundibwa kino oba bakategedde oba balokole bakategedde Sumba Robert njagala mukaddemu gwozimba kyaki gwe ttafaali erizimba kyaki ate gwatundibwa munda kati teriiyo muntu ajja kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda nti kubanga nawa kimu ky'ekkumi taliiyo muntu ajja kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda nti kubanga nasiga ensigo
bino bikola kugaggawaza pasita oba bw'oba oweereza nabbi omutuufu oba pasita omutuufu okikola kugaziya mulimu gwa Katonda kubanga nakyo kiri kya mirundi ebiri osobola kukikola ng'oyambye omusajja wa Katonda omutuufu Katonda gwetuma omutuufu omuyambyeko asobola okufuna transport agende Busoga aweereze nabo batwalire ekigambo kya Katonda abo tebaba na buzibu naye bano bannabbi ab'obulimba toyina ogenda mu maaso wa Katonda nti kubanga nawaayo nnyo kubanga nasiga nnyo nedda kubanga nze lumu nayombako ne Kakande oyo Kakande twayomba yali ambuuza bwe yansanga n'ambuuza it was a vision nangamba nti Robert oli wanne mga nti ndiwa nangamba nti otuwakanya nti ffe tetuweereza Katonda ali waggulu nnyo otuwakanya ne mugambe nangamba weesiimye kale gwe kusaidiyo wakuba gwe Katonda kusaidiyo olina Katonda ne mugambe nambuuza nti omuntu omala otya wiiki nga toyina ssente gwalina Katonda gwalina Katonda ate nze gwogamba talina Katonda nina ssente n'akyuka n'abuulira ekibiina n'agamba bano batumalira obudde gwolina Katonda wo lwaki tojje waffe ntukuwa ssente ate gwe toyina nze nakimalira kati we nagenda okuba ndi awo nagenda okulaba ng'ayagala kunkozesa accident onsuule emmotoka wa accident kati ye siriimu omanyi abo abakabaka ba sitaani basobola okukikozesa n'ogenda ku street n'oyimirira n'osuula accident ayiza okimanyi oba tokimanyi bakukozesa nga tomanyi oba nga omanyi basobola okukozesa nga tomanyi n'ogenda n'otuula mu motoka ne accident n'emala kuvaawo naye nga mu actual sense sigwagenze ekintu kyevuga kyokka kati njagala kubuulira nti abalokole guno omulembe gwetuliko naawe atali mulokole gwakumanya ebintu byonna byasoba amadiini gonna gemulaba ge mulimu oba busiraamu oba Seventh Day oba bukatuliki si bituufu Musumba Robert tutandikiraawo tujja tutandikiraawo wennyini kubanga ebyobwakabaka bwa Katonda bigazi nnyo tetugenda bimalayo bwe tunadda tujja kutandika tutagulule ogambye amadiini ge tulimu mukristaayo mulokole mukatuliki musiraamu si bituufu mu orthodox si bituufu waliwo ebirima begawa kateni ebibafuga bye babakweka bye mwagala omumanya babuulira akasemberayo ddala kati akasembayo abaana ba Katonda mwenna abali abakkiriza Bwakabaka obw'ekitangaala guno omulembe gwe tulimu gwakumanya mwenna kubanga luli mbadde musaba busabi sigwakuwakana gw'obwoba owakana ng'oba naawe olina Katonda omumanyi wali omulabyeko genda omubuuze nti Robert Wama byayogedde bya bulimba oba gamazima oba omuyina osobola okuba oli pasito olina kyaki osumba n'abantu bangi bw'oba ompakanya genda naawe mu kisenge kubanga Katonda yakuwa kyaki eyo gy'okulembera ajja kubulya nti Robert nabbi wa bulimba oba wa mazima kekatalekeka guno omulembe gwakumanya ate mmwe abalokole munoonya okumanya temunoonya bunoonya kusoma bayibuli mugisome wemala mugisoma mugende munoonya okumanya amagezi okumanya n'okutegeera so Mukama Katonda omutukuvu abampeera ennyo omukisa nsigadde ndi tusingwire emirembe Robert enamba yange yesimu 0756550966 MTN eri 0782550966 nabagambye nti nzikyendi na Mukama kyeyampa Mukama asobola okumpa obubaka bwo ate nsobola okukusabira n'owona ekirwadde kyonna kyolina Mukama asobola kuwonya akasembayo kubanga luli nagenda Bunyaruguru nasanga omwana yali yazaalibwa ate weewunye yali mu kyaki omwana bazadde bonna baali balokole naye nga yazaalibwa ng'obukono buli butyo n'obugulu bwonna buli butyo ng'omwana wali mu myaka 2 ng'osanga aseka amegerera wenna ng'abeera yesesasesa naye nga bwonna buli butyo tatuula takolaki naye bwe natuuka nasanga waliwo abasumba baali bangi bakuŋŋaanye ndowooza basooka ne banyooma ne bagatula nabalaba baali baagala kusituka kugenda naye nempita omukyala yali alina omwana oyo lyagongobadde ne bagamba mumundeetere wali omuwala okumunkwasa muwala nagenda kukola n'atulika n'akaaba n'okukwata ku mwana nenkwata obugulu nembutereeza nenkwata emikono nengitereeza amaanyi ga Katonda gabe omwana nayimirira omwana natuula bana abasumba baali baagala kuyimuka genda nagenda okulanga bona buli omu atuula mu ntebe akkalya nga bimuweddeko
abasoma baali babalese edda basabeko baali babalese edda lwali lukuŋŋaana baali baagala genda naye baavaawo bamatidde nti kituufu kubanga bano we bakula baagala balaba omuntu ayambadde suuti ey'ebbeeyi baagala ogire mu motoka ey'amaanyi balyoke bakakase nti Katonda akutumye omusumba omunene azze naye Katonda yabaswaza baali bamusabira bo yali abalemye naye namusabira omwana n'atambula eyali omulema n'atambula kati mwe abali ebwo oba olina ekizibu nkubiraako akasimu Katonda agenda kukola ebyamaanyi Mukama abampeera omukisa bye Mukama bawa omukisa ddala tubadde ne musumba Robert nkakasiza ddala omulabi waffe wa Uginawo TV nga oyize bingi nze bingi ebinzijidde mu mutwe weewaawo n'ebibuuzo bingi ebinzijidde mu mutwe era nebyenkyayina naye mbasabe munzikirize ebibuuzo ebyo byonna nammwe bye muyina mubiteeke mu comment section bye tugenda otandikirako omulundi oguddako nga nzizemu okukwatiriza musumba Robert ono musumba Robert ono tugenda kuba tutambula naye kuba kati nkyentegedde nti bingi byalina otunnyonnyola bingi byalina otugamba Uginawo TV tusinkane mu vidiyo eddako teweerabiranga ennaku z'omwezi 6 eyo yonna yonna wiiki natutuusa wali ku nnaku z'omwezi 6 tugenda kubeera mu kibuga Mbale nga tulina ekitongole ekyali beetonza True Roots Africa Initiative Company Limited ekitongole kyajja okuyimutisa obuwangwa bwaffe oba culture kati ennaku z'omwezi 6 tujja kubeera mu kibuga Mbale awo ku Mbale SS Playgrounds tujja ab'Embale mutwetegekere ab'Ebudadiri ab'Esironko ab'Ebundibujjo eyo na tujjayo tugenda bayisamu eggaali mu wiiki eyo tubaaniriza akumata 10 mpeera abaliwo n'abalidawo mutujjukiranga ne Uginawo TV we 10 ku channel wengera okusubscribinga n'okusharinga akume waliyo president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewuunyo buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegeerera nti ekintawanya ddogo ireko mu jaketi yange no kasitanja mbala mumanya nti kati